Ekiriwo ebyajje n'Yoweri Kaguta Museveni byavuddeyo n'awayiriza President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bwe yamubba akalulu mu 2021 era ono yategeeza nti Kyagulanyi yabba over 1 million votes. He leaked from General Kaguta Museveni, and General Museveni really today currently has all the evidence tebujuliza bulina obulagira ddala nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yamubba kalulu ka 2021 era nti baba yagala Kyagulanyi amutwale mu court. Now the guy is asking Kyagulanyi Ssentamu to take him in court if he feels General Museveni is blackmailing him, is deceiving the world that Kyagulanyi is a thief, election thief. You take me to court because I have the evidence. Akatino bimuzalidde akabasa ebigambo yadaloza byamanyo wenu anti wali olabye Kyagulanyi Ssentamu Robert bwamwanukudde kwebyo ensonga ze ezomuwayiriza muno yabba akalulu kakati nate gujabagidde atuso tulabe akatambi kano mpolampola ebigambo wamagwa ate tubitambuze. Nga Mwami Museveni akyalumiriza nti Nuupu eno yamukwata mu nsawo n'enyakula akalulu ke. I have now got all the evidence that in the last election, Nuupu cheated by 1 million votes. I have the facts. Nuupu can take me to court, and the same seven has falsely accused them. Embiro nga zakutte ne bw'olinda gguweenyaga. Museveni akugambye nti baamubba obululu bw'obuwerako wano e Buganda. Bamukumpanya opposition naddala ekibiina kya National Unity Platform. Naye teweerabira nti tewaliyo wa opposition asobola kwerangirira ku buwanguzi oba tewaliyo wa opposition asobola kweyongeza pasenti. Ebyo byonna bikolebwa kakiiko ka byakulonda. Naye ow'akakiiko k'ebyokulonda eyamukumpanya akalulu n'atuuka n'okufiirwa ebifo ebingi eby'abaminisita be yali akola nabo ng'era abamanyidde e Buganda abawangaalira abadde bakiikirira constituency za Buganda. Naye era munnange n'amwongeza contract ye yamukumpanya. N'amugamba nti abyo abakama munnange nkwongeza contract yo 2021 awedde kakati nkwongeza contract paka mwaka bweguti. Tubuuza nti yali amwebaza mukumpanya, yali amwebaza mugobako basajja be, yali amwebaza mulabisa, yali amwebaza ki? Kubanga n'abaana abali mu kkomero olunaku olwaleero baafudde bargaining table abatandise okumwokya, omanyi bamwokya bulala, atandise obbateekamu obujogoli mbeera awunzike nga ye Godfather, kumbe eri abasibe ba National Unity Platform bamwokya. Naye abasibe abo ba bitundu by'e Buganda era nga ye ekibasibya ye Museveni asinga kutyawo mu Central Buganda kuba amanyi weewali kyayagala oba waalina okusinziira n'okugenda ewalala mu regions endala okubbayo byayagala. Eyafuna obusungu okuteeka abaana mu kkomera emyaka gino gyonna, eyafuna obusungu otukyawa n'atuuka n'okugamba nti mmwe mulonda bubi, temulonda bantu benjagala. Teyafuna busungu kunyiigira wakakiiko ka byakulonda. Lwaki wagattirako Kyagulanyi obululu bwe buti e Buganda okundabisa nti Abaganda bankyawa nnyo oba mbatulugunyiza nnyo? Lwaki onnemaza nnyo? Lwaki buli kifo wa National Unity Platform kye yeesimbawo yawangula? Sinsi bwa MP, sinsi bwa kansala, sinsi bwa Miruka, simanya kansala ku Ggombolola nenowa ku Steholo Lukwago atalina maanyi. Naye era n'atamunyiigira. N'atakoma ku kyabutamunyiigira nti amubonereze kuba amaanyi yagalina agakwata ono kubanga azannyidde mu ssemateeka w'eggwanga. N'amwongeza bwongeza kisanja nti weebale. Then tubuuza, bwe tugamba nti tufugirwa bweru w'amateeka tubeera bakyamu ki? Ng'alina okutulangirira omuwanguzi mu mateeka ate ye gwaga ndi yalangirira mu mateeka ali mu kuloma nti naye wadde wannangirira mu mateeka naye wano wanziba naye wazza waaki? Then tuba tufugwa bantu kika ki? Era nkakasa otya nti b'ofiisa abali eyo ku ba DPC, ab'amagye, abaawa bafuna promotion lwa kugatta ku ggwanga.
wabula sikutta abantu kuba kati gwe tulabye owaboonoonyi. Then nkakasa nti ranka y'omwana oyo wa genero yali yakugatta ku ggwanga. Simanya Nixon agasirwe, simanya baani abo bemugenda mu wawazi chepe. Muziba wadde lwakongera ku ggwanga. Ngeno gwe wawa chepe omulangiridde nti naye wadde nkuwadde chepe. Naye wanziba akalulu kitegeeza ali disqualified n'okutuula awo. Awo wennoonye obukulembeze obw'obwenkanya kati watabaawo w'obwenkanya tewayinza kumpa bukulembeze wa bwenkanya mba nnina okukugoberawo. Then lwaki musajja mukulu oyo ye omulekawo omwebaza ki omusiima ki era bye nnina mu Uganda ba services providers nziremu babalirako kutandikira ku basawo n'abasomesa kubanga be balina osookerwako. Nziremu babalirako omusawo owa gavumenti ajja mbaage kwe oyo ali qualified okubaaga mukyala wange amusowolemu omwana era bonna banaavaayo mu ssanya nga bakyali balamu abaaze ne gwe babaaze abaagiddwa ne gwe babaazeemu. Banaasobola okuva nga bali safe. Kitongole kya gavumenti kikye ngenda okuddamu okwesiga ba engineer, aba poliisi, ab'amagye, ba ministers bengenda okuddamu okwesiga bonna abayitiddeeyo gwe boolonze. Ng'osobola n'okulonda gw'ovuddeyo n'olangira nti naye wadde gwali guto naye wanziba akalulu e Buganda. Osiriwaza ffe weesiriwaza. Omanye enjawulo ebaawo. Waliwo omwana eyo Butambala ewaffe ku Nkuzi gye nakulira. Bamitanga Kibirango. Kibirango yatuuka leeti ku ssomero naye nga yeetaddemu akakoola ka muwugula wano. Teweerabira baagambanga nti muwugula awugula musomesa n'alema kukuba. Bwe yamanya nti atuuse leeti yeeteekamu akakoola ka muwugula wano. Najja Adamu n'akalaba namugamba eddagala lyo likoze genda otuule. N'aseka n'okuseka. Lyakola fayini. Naye golowooza yali asiriwaza musomesa oba yali yeesiriwaza. Naye mwami Yoweri Kaguta Museveni bino by'oyogera oli mu kusiriwaza ffe oba weesiriwaza? Obyogera otegeera bulungi ng'era n'abawabuzi bakuwabudde. Kisoboka okuba nga baba bakuwabudde kubanga mu wabawuzi bo tulabamu ba full figure. Kisoboka okuba. Naye otegeera obuzito bwa statement gy'ofulumizza ku lw'eggwanga ne ku lw'entebe ku bantu abalengerere wala ku bantu abakoppere wala. Mu Uganda tulina fake, everything is fake. Bw'obanga alonda bizi fake atugambye yamuteeka mu buyinza oba mu ntebe eyo mwalina okulondera ebintu ebiri right, ebiri legit, ate naye ali fake. Then mbuulira ono gwe balonze ono ali fake gwalonze nti ye mutuufu. Era oli gwe bagambye nti ye mutuufu wanannondera ebintu ebituufu eno mu service providing. Eno stage Museveni ogiziniddeko kaakati emyaka egiwera gisukka ne 50. Kubanga eno stage wagizinirako kuva mu bwetwaze ozze ozinira ku stage eyo. Leero newankubadde Mukama yakugonnomekako ekitone ky'okuzina naye ne ba Berofonte simanya Berofonte baafudde tebakyali basita. Tibiina okubaako ebituuka abantu ne babimanyiiza amatu oba ne babimanyiiza amaaso. Dancing moves zo abantu bazimanyiizizza kati amaaso. Ebyo byojja noyogera nina pikipiki 2 nfuna omusaala gwa kakadde mukazi wange tasiba nviiri omwana wange azaalira malwaliro ga gavumenti. That is rubbish. Abantu babiguddemu babitegedde. Nze nzijukira oyo omukulu mu 20 bwe yagamba nti alina pikipiki simanya zimuleetera 3,000 buli lunaku. Abantu ne bakuba enduulu. Bannange ulira omusajja kale yakabwa emyaka kakati 15 kuba 86 paka 2020 omusajja yakafuna piki 2 naye laba obote akaseera katono ke yabeerako yaleka Uganda House twongere Museveni akalulu nabo n'abawuttaaliza eyo. Nange oyagala kumputtaaza engeri y'emu gye wabawuttaaza. Nina piki 2 ne bakigula.
mukyala wange tasiba nviiri omutwe bagusiba enviiri gwosobola okugononeramu ezo enviiri naawe olina ensonga lwaki toguteekamu za nviiri ente etava mata bagiwa ebiwata kasita engoye zazigula pali zayambalira ku nviiri ezo zoga zaatasala kakati azze na by'abanzi baakalulu olaba asobola okutta omuntu n'aga nti abali be batta abantu bange kati azze na byakalulu oba yalowooza ayinawo gw'akyasobola okuwuttaaza oba yakyalowooza waliwo akyasobola okuwuddiikaalira mu bibuuzo ebyefaanaanyiriza bityo kuba ndaba kakati ate yeyeewuttaaza yeyeefudde omuwuttaavu wadde ng'agezaako kuwuttaaza ffe ndaba yeyeefudde omuwuttaavu yanziba akalulu ate namwongera contract kati then tubuuza wali omwebaza ki era then lwaki Bobi Wine naye bw'agamba nti banziba akalulu era ye ogamba nti ate ye mukyamu oyo alimbira ddala era n'oyo yeekalakaasa nti ŋŋenda wa ku Electoral Commission kubanja buwanguzi bwange era oyo omukuba kumunuubula magulu ate nga gyendaga naawe olinayo complain nti baakubba leka tugende tunoonyeyo obwenkanya ffenna twabbibwa oba gugendera awo olwokubanga odds zaddira mu mikono gyo gugendera awo twete firifiri okutta abaana b'abantu batadde mu makomera lwa muntu oyo ossa abaana b'abantu lwa muntu oyo kubanga omuntu oyo wamulonda ng'alina kubeera leefali ne wakati mu kubeera leefali nze we bankubanga yaŋŋambanga nti wuttula eyo embwa essaawa eno gw'ogamba nti yakubba akalulu ate nga tulaba wamuwa contract ate nga tulaba bagamba nti nawe yababba akalulu bo bwe bajja okumulumba ku Electoral Commission obakwata obatwala mpanga nakati abamu bakyaliyo kwegamba olw'omwami ono ate gwe gwe wayongera contract kale ku lw'obulungi bw'eggwanga lwaki tetusooka ne tujjaawo kino ekibi kubanga ate gwe mulandira omunene okutudde eggwanga by the way ebyemuddaawo busimanyanga executive gwe mutya omukulu ogufuga eggwanga simana ne guddirirwa legislature simana ne guddirira judiciary simana ne guddirira bulabula nedda baba omuto omukulu mu nsi baguyita Electoral Commission kakati bw'eba nvundumbulira nafuna nti eggwanga eddamu ate nga ne muwenye yennyini ali mu kuŋŋamba nti fu n'eryamubba akalulu tuddayo ku kibuuzo kiri naye kankireke kankireke ekibuuzo ekyo kankireke nange ndi muntu bannaye kabaka bbi tekagumya mugongo kabaka bbi toyanziza toyanziidi emboozi ebigambo ebyo ebinyuvu abwe bityo nabagambye nti General Museveni abasibe bamutuddemu bamufuukidde ekizibu kati alina okunoonya ebiboozi byonna ebitucyankalanya ebitujjako asobole okutuba nga situli mu direction y'emu kuba yadde amanyi ekyabasibe kiyiseemu era nga yeewaanye nti abo bamaze Kyagulanyi maze omuwaayiriza yagenza okulaba abasibe baganye bamutuddemu afunyeko basatu abasibe 30 n'omusobyo ng'afunyeko basatu bwe bati bwekyoka batadde waka nga balala baganye ebintu biganye kimutuddemu obujulizi buvuddeyo bweraze nti Gaaya abadde akakabakake awo generaali ne bimusobera n'asoberwa ekana mu kibira neebuuza nti kati nkole ntya nze generaali waabwe nkole ntya nze General waabwe Museveni waabwe nkole ntya kati nga n'okutawo ekiboozi awo kikyuse ekitukyaming ekitujja ku mulamwa guli ogulaga nti no nti abasibe bamulidde bamutuddemu nga ino tweteramu awo ekiwuka ky'ebyokulonda atudde ku ekyo twogere ku ekyo tuve ku basibe nekyali Kyagulanyi okwagala okumutemula nakyo nga kimutuddemu nga nakyo ayagala tukibuukeko tukiveeko tulebe kukibeerako nnyo kimulya international ekyononye ffe kyononye ekifaananyi ky'eggwanga Uganda n'ekifaananyi kye bujo yeyita statesman yeyita simanya mumalirizi wa ddembe yeyita Saabalwanyi yeyita mu wa demokrasiya
yagenza okulaba ebigambo biganye ebadde bya demokrasia kati bifuuse birala n'agamba maama nze kati ne namusetuuse ku nnyoge nina okuyiiya wano ekibooziboozi ne nkisuulawo ne kiba kyankalanyamu n'ekiboozi kyaganya okukwatayo kyaganya okutukyankalanyamu kaakati nno naye ali awo yeebuuza kati nkole ntya maama aga Kyagulanyi mulala si oli si be bali mwali mulowooza. Kale mbaagala nnyo mwenna abaliko Omukama Katonda gwe nsaba nkuumire tujja kuba tuddamu banange mweraba.